Yes, mbaniriza akadde kano mwasibye mutya muli mutya ngenda kubasa musubscribing ate munyegene kale ex wa Kyabazinga wa Busoga azemu kubanga atabuka ngenda kwambi kutosako masawo zimbadde manyono mukyale ensonga yazivaako ne baba kyaziriko ngira kwambi kutusako ajika Kyabazinga wa Busoga ne mukyala Jovia Mutesi bawezeza omwaka mulamba mu bufumbo obutukuvu jukira embaga yabwe nogatibwa byali omwezi gwali gwa November mwaka gwa 2023 ndoza banti omwaka tegulwa bugono tugutuse mutubuzayo mwezi gumu omwaka gugweko tuli mu mwezi gwa November bagatibwa mwezi gwa November omwaka gwa 2023 omukyala wuno ataddewo embeera ono omukyala tapowa binagwera nze naawe enga akyawaga nali manyi bamusoti nga daba mu ensimbize naye siba akyakola ki akyalumbira dajukira Kyabazinga wa Busoga yavudde na confirminga nalaga nga wegweza omwaka mulamba nga bali mu bufumbo obutukuvu ne mukyala we mukyala Jovia Mutesi wabula ono kikyamusanyusiza eresazo omunanga ali mu kutaaja ali mukutaja kyamuluma nnyo kubanga yali ategese okola akavuyo ku mukolo ogwo kyamuluma nnyo yali agala okukikola natenenge janza kukikolamu ekisooka bano nga bamusinga security ekisooka bali bamusinga security ekyokubire nga bamusinga amaanyi nga bwana agende bajja kumukwata omanyi omuntu okugamba okukubanga takutteeko kati bano yengeri gye bakikolamu bamu kubanga tebamukutteeko yeke nyinyi yesooti nga n'agamba sijja kulinnyayo bo tebamunyiga nti tolinnyawo wabula ye yesooti nga ye obutalinnya ku mukolo kyamuluma nnyo mpaka nakati kikyamuluma mpaka nakaakati kyamuluma era sikyamuluma mpaka nakaakati era byayogera bingi nnyo yalumiza agamba nti abanja ssente ziteka mu Kyabazinga yenga ebyo byayogera byokka byalemerako ebyo byokka yagamba nti agala mwesereze milioni 5 obukadde 5 awo nti akole ki abwensonga ziveemu jikano mukusoka yavaayo ngalaga nti abanja obukadde 9 n'agamba mbu abasaliddeko ebina n'abagamba bamuwe 5 wabula okusinziira ku Bwakabaka bwa Kyabazinga oba ku bwa Kyabazinga bwa Busoga bagamba nti tebamumanyi nti tebalina muntu nago bamanyi nti ababanja era omukyala tebamumanyi kyamuluma mpaka nakati ono akyawaga era agamba nti lulibo olwo alikola ensasage naye nga agenda kugikola nga ayiseewa wali ku lubiri lwa Kyabazinga security y'amaanyi olaba yalimu okujja okola ensasage ku mukolo kati mbu agende ku lubiri mbu gy'abakolera ensasage bajja kumukwata bukwasa ono zinalimanyi yawanika dda yabivaako dda naye kirabika akyabiriko alabika tannawanika omanyiri y'abakyala abatawanika kati ono ye andabikira okuba nti tawanikanga naye bajja kakana bamukabye era bw'anaakola ensobi n'agenda ku lubiri bajja kumukaba bajja kumukwata ze babuulira sente z'abanja bamugamba tetuzimanyi yakamampu yaziteeka mu Kyabazinga ensimbi ezagamba nti zabanja bagamba bo tebazimanyi kati ani mutuufu ani mukyamu naye nga munange omwaka gwabweze mulamba omwaka tegulwa n'ebiri gijja kuwera munnange kubanga ntusubira nti alina kyayinza okukolawo ku bufumbo bwa Kyabazinga ne mukyala we Jovia Mutesi ono sisuubira alemu ogenda ku mukolo okutaataaganya okulemesa omukolo takyalina kyayinza kukolawo nze mbabuulira bajja kumukwata nali manyi yaddayo ddeyukke nekirabika mu Uganda oba yakomyewo obukomi obujja bumutta musabusukabinga munyige kadi bagita Faali TV ugimbe bulungi mwera